okusinziira ku bakulira zibbanka ez'ebyobusuubuzi bannannyini masomero n'abasomesa babanjibwa ensimbi obuwumbi 1,300. Ekyennaku ku nsimbi zino obuwumbi 596 zibanjibwa abasomesa abaazeewola okusobola okweyimirizaawo. Waliwo n'ensimbi endala obuwumbi 600 abazzi bbanka z'ebyobusuubuzi bagamba nti zeewolebwa okuzimba ebisulo oba hostels okulira n'amatendekero aga waggulu. Okuva amasomero lwe gaggalwa olw'ekirwadde ekya COVID-19 amabanja gano gazze gakuŋŋaanya amagobo ba interest agaweza kati obuwumbi 126. Kino kitegeeza nti bannannyini masomero abasomesa n'abali mu bizinesi ezikwata ku masomero banka zibabanja ensimbi esoba mu buwumbi 2,000. Waliwo personal loan eza staff ze batwala n'eza institutions okuzimba classrooms webityo ne interest. Okuva even before COVID, naye nga COVID worsened it kubanga babadde tebasobola kusasula ngeri gye baali closed. Kati oluvannyuma lw'ebbanga banka enkulu lyali ewa banka ez'ebyobusuubuzi okuyimiriza okubanja bannannyini masomero n'abasomesa okuggwako ng'ennaku z'omwezi 3 omwezi oguwedde, abakulira banka zino basitudde enkundi okubanja ensimbi zaabwe. Naye tuba tutwala ssente z'abantu depositors ze tuwola schools okuzimba. Kati bwe tubasonyiwa kati gwe boboze enkya n'ogamba njagala ssente zange ne tugamba manyi twaziwola ate twabasonyiwa. Ojja gamba bannange ssente zange naziba okuzitereka saabawa ate okuzitwala wali kuziwola ate bwe muba muziwoze tebazikomyawo. Bwe balabiseko mu kakiiko ka palamenti akalondoola ebyenjigiriza abakulira zibbanka z'ebyobusuubuzi bategeeza nti singa gavumenti teteekawo nsawo mu banka enkulu amasomero g'obwannannyini n'abasomesa bwe basobola okwewola ensimbi okusasula amabanja olwo ne basasula banka enkulu mu bbanga eriri wakati w'emyaka 8 ne 15 amasomero goolekedde obuzibu. Tutaddewo proposals tuteekewo fund eneesobola okuyambako amasomero gano. Sijja kusobola kuwa detail naye nga ziri mu mpapula zetu wadde ba MP. Bano bakkaatiriza nti singa amasomero tegayambibwa ekiddako kya kugatunda. Tetwagala kutunda amasomero. Amasomero makasitoma gaffe. Twagala gakole abaana baffe basome. Tetwagala kutunda. Tutunda lwakuba twagala kukola recovery. Kubanga abantu bali mu business batuuka okutunda essomero nga bamaze okukola amakubo gonna agataasa osasule nga gakoze eki nga gabuze. Akakiiko ka palamenti akavunanyizibwa ku byenjigiriza kakyagenda maaso n'okwekenneenya ekiteeso ky'omubaka omukyalo wa Kyankwanzi District Christine Bukenya ekisaba gavumenti okudduukirira amasomero g'obwannannyini. Habad Ziwa, NTV Akawungeezi.